Philip Kisira w'emyaka 25 ne mukyala we Christine Nakaibalo w'emyaka 19 tubasanze ku ddwaliro e Luweero gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi. Bano kusanga 10 ez'ekiro balinye taxi okuva e Masindi okwolekera ewaabwe mu disitulikiti y'e Kaliro ne bujje lyabwe ery'omwaka ogumu n'ekitundu. Nabadde nva e Masindi okukola emirimu zange. Tufuna taxi etuleetako. Kyokka olugendo lwabwe lwasaliddwamu bwe bafunye akabenje enkya ya leero ku kyalo Nakkazi mu tawuni kanso y'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Nabadde neebase naye ono yabadde mu maaso yangambye nti ye yabamye neyingira mu kinnya ne olukonko. Twabona emmotoka yaida mu kiina ate yote yasitula ekiina nze n'atuma mu sipiidi n'omwana. Kigambibwa nti takisi eno ebadde eyolekera e Kampala ekubaganye ne Tata ebadde edda ku ludda lw'eggulu kwe kuwaba ku mugoba waayo ne yerindiggula ku ddimwa. Kigambibwa olumaze okukola akabenji omugoba wa Tata n'abulawo n'emmotoka ye. Tugezaako okukola ekisoboka kyonna, tugenda kukozesa kamera zaffe tulabe nti truck eyo ekwatibwa. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 11 ez'okumakya era kafiiriddemu abantu 4 n'abalala 6 ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kubafudde kutegeerekeseeko ddereeva wa takisi yekka nga ye Moses Kitatta abadde omutuuze w'obulenzi. Ate driver afiiriddewo wamu ne abalala 3. Poliisi n'abadduukiridde akabenje kano buli omu ayogedde bibye ku ngeri gye kazzeemu. Owa truck yavudde mu leeni ye kustrakinga oba n'atema owa taxi ku sayidi ya drive. Emmotoka ebadde eva wali ku kyuma ebadde eyingira kubo mu revansi. Mu kuyingira revansi n'oli abadde ava sayidi z'eggulu ajeekanze bwekanze n'agikuba akasonda. Kiraga nti waliwo emmotoka ekubye emmotoka eno mu mbiriizi. Emmotoka eno neeruzinga control kulaba nti nno egudde engwa gy'eguddemu. Ku ddwaliro ly'e Luweero abakoseddwa gye baddusiddwa abasawo batubuulidde nga bwe waliwo be basiibudde ate abalala ne babongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago okufuna obujjanjabi obusingako. Nga 3 ku bo mbeera yaabwe ebadde mbi nnyo ddala era tusobodde okubongerayo e Mulago babadde n'ebiwundu ku mutwe nga bingi. Then 3 ku bo babadde bulungiko ng'era bo basiibuddwa. Omu ku bo gwe tukyalina wano ku ddwaliro nga afunyemu ebiwundu bitono naye tusobodde omukolako. Obubenje bufuuse baana baliwo ensangi zino ku nguudo ezitali zimu nga mu ssabbiiti ewedde waliwo abantu 8 abafiiridde mu kabenje ku luguudo lw'e Masaka so nga n'abalala 10 baafiira mu kabenje ka bbaasi ya Pokopoko bwe yatomeregana ne taxi ekaihula ku luguudo oluva e Fort Portal okudda e Kyenjojo ku nkomerero y'omwezi oguwedde.